wesanga nga bamafiya babalanze mbamanyi bamafiya bakola enkungaana 3 olunaku kati bali ku gundi bali ku revenue authority. Kati nkuwulira negamba nti abantu bano tebakola byabwe. President Museveni akuwadde azza kubuulira n'akugamba nti 2 weeks takisi zigenda kuddamu zikole. Tubadde wano nga nkugamba bbanda nti yiva mu Minister of Kampala kye yali soso okukola kututerawo busheds abantu bwe balindira emmotoka. Sheds ezo ne bw'oba gwe sitekanso sigo oyina ssente tenda bid obanga oyina abaatema mu luguudo. Abasajja abaatema mu luguudo bayitanga ba green board. Omusajja omukoleya yajja wano ng'azze kuba bya nnyimba n'atulula enguudo za wano n'azitematemamu n'azifunamu ssente. Up to today enguudo muzibidinga. The idea came from a South Korean who came here for entertainment. Kakati ne bagamba nti obunankani obwo buli ku Constitutional Square bwakolebwa mu Rwanda namugwanya teyabukwatako. Ne mbagamba nti atakisa okukomawo mu Kampala omanye ebintu byekiina biringa bino ebyamaanyi. Namugwanya teyalowoozaako n'ekimu. Namugwanya yali amanyi nti takisi zijja kudda za baasi gomesi ne zigwa ku ttaka. Kakati president ye tosobola kweyambisa coronavirus to achieve what he wants. President alagira takisi zikomawo era akiggumiza buses and taxis. Why? Lwaki akiggumiza? Amanyi abali mu baasi namugwanya bakolera. Museveni is away. Kakati what do we do? What do we need? Ekyo ekya sheds namugwanya kyamulema. If government, if state council cannot do it, you can get a rich man who can invest in this mobile gundi nga buliko n'ababukuuma. People have money, a lot of money here. Nga kasinzira ku size y'ekitundu. Abantu 7 abajja mu Kamunyi oba 10 oba 12 batuula. Kubanga Ugandans are not used to this thing of lining. Nakugani n'abagenze ku ATM okujjayo ssente. Omuntu ekivuka kijja nekidde nekiyinge gamba ne mu banka mwennyini ne mu banka omubeera abangi omuyaya agenda ati. Kakati kitegeeza nti Ugandans are running orderly system. Abazungu ne bwe muba muli mu train they line. Abazungu ne bwe muba mulaga they line. Abazungu ne mu supermarket they line. Era wotegerera omuddugavu ye n'akabaati ka train yabuuka kabuuka. Kakati we are moving from hooliganism to orderlyism. How have we prepared? Singa Katumba Wamala ye yali mu Kampala bino tebyali badde. No. Namugwanya omutima gwe gumugamba nti you failed. The buses to come will fail. Kakati ekyokubiri ekyo nga kikulemye. 2 weeks nga tokkiriza nti Kamunyi zikomawo. Omanya abagezi kye baalikoze? Baaligenze mu buli division ya Kampala ne bateekayo a driving test unit. Kubanga olunya baalutunda teruliiyo. Ne baagala babbe nti emmotoka za Uganda zikoona akagere buli mwezi batubbe. Omuzungu bamujjojjomanu yali ajja kudduka baali bajja muttira wano. A service Mandela jakuwa Mandela ku petrol station gye baali bafuddeku naye nga bamanyiddwa bulungi kubanga abali mu bubbi naye nawulira ddi nga bajuliza emmotoka okugenda awo. Si bano booyogerako abaali balese okukebera emmotoka baani palamenti ekyo kyalimu muzungu kyalimu mujamani baali bagenda omujja wano n'empale bagimujjemu. Naye mu bino bye tulimu towawuliddeko nga bagamba emmotoka okugendayo bazikozesanga centers just nkubuulidde nti emmotoka ezikomawo 1 zaali badde ebyo president singa yabigamba omuntu atali namugwanya byali badde bikola. 1 get the sheds where passengers can ride. The second point, make sure ye Museveni bwakulagira nti taxi zikomewo tannaziga nti zikomewo nga bwe zagenda. He believes the traffic police will work, it will work modalities. Kati ku modalities okwo namugwanya kabujju nono kalumba we bagala bakozesebwa
Saka Kawuju muwayogerere eggwanika lya City Council. Kalumba muwe agenda yogerere erusaze gye basuula embwa. Because these are communicators bebonoona ebintu. Nti the second point ngoma z'emmotoka is your kind sound 2 weeks before. Kuba ekyo tekyetaaga kuteesaako kuba kirina etteeka erikikwatako. Institutions sigalagi siki 3 we must know ani ali mu mmotoka y'abasaabaze. Ate ekyo ediscredited institution like KCCC ye yali kikoze. President Museveni yali kinyinyodde abantu ti omu ku basajja abaleeta akawuka ako mu Uganda yali asuze Dubai najjira mu baasi. Dubai gundi Emirates bwebanga yeyakereye ebasuza mu hoteeri yaayo nemulya bulungi nnyo nemwebaka ku makyennyinyi nebatwala. Kati this man according to the president omusajja oyo akawuka yakajjira mu baasi. Kyolwa yakugambye nti South Korea bwe bagenze okusoma 1000 balufunye Germany baddayo 1000 nelufunibwa. Kakati what do you do? Abasaabaze bano president yali badde abagamba mu use of persuasive language. You must leave your records behind, either telephone number oba ki. If we discover nti omu ku ba passengers bwe mwatambudde nabo developed akawuka, it can help us to trace the car, the vehicle, and who were the occupants. This thing can also help you. If you are in a car, nekibanga details muziina, never kubaka esimu yo, you can trace abantu bobadde nabo. Kati you don't have a tax organization, timujirina. You don't have a credible minister in charge of Kampala. You need to wako ne kalumba wako bafu. Kakati what do you do? Buli kintu kyonna ffe batugamba mu byobufuzi nti once government loses the support and confidence of the people, everything it brings becomes a referendum. Because these people don't trust the KCC. Nomugwanyo tebamwagala. Kakati you must change the minister in Kampala. Kawujo mujja oyo omuteeke mulimba ayogerere limbo, kagundi ono kalumba ayogerere lusaze embwa gye baziziika. Get a competent man ayogerere Kampala to deliver, to communicate to these people. Bawulire nedda si Kawuju ne Bukedde batakisi baliweze Bukedde naye is confusing kubanga tujja kufuna akavuyo wano. President yakimanyi ne bw'oyogera nabo bamafia nze bamafia mbawulire bagamba nti Uganda erinka kabiri and they sent mirund is inciting people bajja tujiwa. No, I'm not. I don't incite. Because the person who incites does not give you alternatives. I identify a problem in time and I give you alternatives. I give you answers. Nti emmotoka yeetaaga okubeera mu sound gundi. Leka kweyambisa kiragiro kya president kuleeta mmotoka nkadde mu kibuga. 2, leka emmotoka eno abagirimu tulina okumanya amasimu gaabwe. Amasimu ago Museveni yaali gabagambye ye bamuwulira. Naye namugwanya buli kyanaleeta kyonna namugwanya buli kyakwatako kibunyaziizi. Anti kati newe tugendedde mu muggalo era emmotoka ezitali mu mbeera nnungi zibadde tezikkirizibwa ku luguudo. Motoka ezitayina third party tekkirizibwa ku luguudo. Motoka bw'oba tolina driving permit tokkirizibwa kuvuga. Kakati embeera eya covid otoyinza kutegisaawo biri era toyinza gyeyambisa kumenya tteeka lya bidduka. Bando otegeera nnyo kubanga kankubuulire ebyo singa kati gweyogerera City Council. Once the president makes a statement tanyonyola nti poliisi ekole kino. Museveni leaves it to your bwongo kuba ebirala byonna bibaddewo kino kyajjo. Kakati ne tujja tugattako mu mateeka ago agatalekeka gali 2. 1 nti social distancing and sanitizing. Kakati mu takisi edda nze wenagira mu Kampala nga buli takisi erina first aid box. Today era nga tteeka zaali baddemu omuli gloves zetutayina, omuli masks, omuli nesa kubanga omusajja ono kambabuulire nze weekend za taxi nzimanyi abasajja balinyisa emmotoka mu paaka kuba namugwanya yagijja babule we basimba
naye namuganya okudda emuvenda helicopter yeri mutwala kakati gundi first aid box erimu mweri mu moto tezikyalimu naye zyalibaddemu kati sanitayiza eriwa omusajja ayingira mu paaka omwo n'amala okuteeka abasaabaze ne bajja nga basindika motoka manyi lwaki gundi amafuta petrol station nawe ewamandira baali tebanywawo zijja motoka nga bazikulula kati ewamandira waliwo bawala waliwo gundi ndoza petrol station zaali bbiri waliwo ewali abawala nga batakisi tebanywawo lwaki kino ekimotoka bajja bakisindika kuva mu paaka naye n'omubuuza wazze okutikka nga temuli mafuta kalombolombo kaabwe kakati these people must have a gundi first aid box ekitegeeza nti ne sanitayiza lwakuba twogera sanitayiza nayo gyogera essaawa eno mu motoka eya takisi si kipya kubanga mwalina okubeeramu first aid box ki ekirina okubeera mu first aid box byebyo kati ekiseera kino twandibadde twongerako sanitayiza. Dokita Lulume yali avuma gavumenti nti Museveni eggwanga alisse konzerwali naga nti twasanze accident twakutte buveera okusiba abantu bano ebiwundu nakirimuga nti medical doctor when you are moving as a medical doctor what do we expect from a medical doctor? Abakazi abasinga obungi abakyali abato abakona akagere batambula nereesu waani kiyinza okumudevelopingako nga takitegedde kimugwako mu kkubo batambula bamanyi n'omukyalo ow'olubuto olaba omukyalo ow'olubuto weweza emyezi awo 8 atandika okutambula ne kotoni ne bw'aba tagenda mu ddwaliro ejjirita ebiki nti bwe bimusanga kakati nabuuza Dr. Lulume nti what type of doctor ayo nga naawe osobola okugwa ku kabenje ng'emmotoka yo eya dokita temuli mu giraavuzi ng'emmotoka yo gwe dokita temuli mu makansi ya kisawo ng'emmotoka ye eya dokita temuliimu plus gundi bino byebasiba bino bandages kati gwa type of doctor ayo kubanga mu intelligence nyinza okusanga emmotoka ng'egudde baba basse I can say no, this must be a medical doctor. Why? When we looked inside his car, he had this and this, so therefore this is a medical doctor. Motoka eyidde naye eyina byetulekeddewo kakati mbagamba nti atmosphere eyo yonna tetusobozesa namugwanya kubikola nakawujju noono kalumba amaloboozi gaabwe mafu amaloboozi gaabwe gakyayiddwa kakati what we do unless you don't change nti kakati babigumiza ebyo nti omusajja wa takisi eyakedde ku makya n'agula sanitayiza ayingira anaaba afuluma anaaba bwe muggwako anaaweta n'addayo oba mu first box gundi mwali badde by this time ababalirizi aba traffic police baali babadde bamazeho okubala nti olunaku on average omuntu akozesa liita 3 ekitegeeza liita 3 zirina okubeera mu ki kubanga bino ebyokka ng'otandika olunaku liita 3 zibeeremu mulimu byesikkiriza omwana wadde kitaawo mwavu ne bakukiriza okudda mu ssomero essuuka zo zigenda ogenda nazo bulangiti ogenda nayo baafu ogenda nayo ekidomola kyonna kimisaamu amazzi ogenda nakyo akaswaki ogenda nako kale kabakusonyiwa esukulu era amasomero tojja kusangayo bazadde bonna nga benkana naye ate requirements ezimu osanga nga abaana bazenkanya gwe tolowooza nti abo bonna abo bemulaba abo nti batakisi oyinza n'okusanga ng'abagagga katisinza kugenda mu kiseera kye aikanotigo nti nwane naabo simanyiiko ekiseera kijja kutuuka bakuulinge nga n'abagenda okwewandisa babizizayo munomukyano kakati abo bonna bemulaba bayala era kyosanze ngamba abantu wano mbagambye nti bw'oba wagenze gwe n'osalawo ojja kutambula lunaku ng'olinze takisi ziggulwewo gwe ng'oli musaabaze n'osalawo nti ogenze kutambula lunaku luno lusooka ng'abamusazeewo nakugenda up country ne mukonkomalira wali takisi ne zibula gwe weenenye wekka kuba wandibadde naawe okibala nti takisi ezimaze emyezi 2 nga zikola bwe banaggulawo n'obukwakulizo bataddewo zinaaba nnyingi ekyokubiri bazigambye kutwala haafu
Namugwanya yayagala baasi ziyingire tetuube bangi ku luguudo kati omuntu agenze n'otafunirawo takisi ng'ogenze lwaleero ng'ate engendezo ezimu obadde osobola ozirindako naawe weenenye kubanga kati kyogambye ggwe nti lino likyali bbugu zigenda kulindako ennaku ziyitewo bigenda kuggwa biddemu bikole ki banoonye n'awandiika nga tebamulaba. Ekyokusatu abo bannamugwanya ffe tebatuyita pulezidenti yabaga nti muyite abawuto tomanyi nti ekintu ekyo yakibagamba namugwanya nti you go and look for these former Utoda people and talk to them. Bayina gundi bayina experience nti as we speak today owa takisi n'atwala olupapula lwa mitwalo eki toddamu kumunyuma kuba tolina gyomuwala. Emmotoka gyoleseemu omugugu toddamu kugula babawutoda baali balina ebintu byabwe ebyo naye kabusenga nekkulubya neyaleeta baasi nebabakuba ne baboonoona. Kakati kitimiteeriyo argument egamba nti emmotoka ezikola ebwayiisi zikola bwayiisi ezikola ensambi ezikola nsambi tekola. When you have a new car katugeze oyina emmotoka bwonoga byonna babikola dda nti ejjinja tekwatibwa jjinja tegenda jjinja yemasaka efuna ekika kirala. Uganda is a small country. Bwogenda Kenya emmotoka zaffe zibabba wano mu Uganda kuba Kenya yagaana kamunye ziri Kisumu. Somebody can remain in Kisumu nakolerawo gundi takisi n'abeera Kisumu. Kisumu ina population y'abantu bameka. Kakati Masaka toyinza kugamba ti emmotoka ekyo kiba kyemasaka terikwatirwa Kasese. Ebyo pulezidenti yebigaana ne Mugundi yali bikoze. Kenya abantu babasibira mu regions zaabwe. Why didn't the president use that method mu coronavirus? Let us make sure people don't move from Masaka. Let us make sure that people don't move from Mumbalala. Let us make no. Yagamba bugambi means of transport nti bus tezikola taxi tezikola. Why? Baja kujja mu large numbers tukonverginge mu bungi. What's the science, the solution to coronavirus? Decongest, disperse. Yes, kati bano bakawujju bwajjayo omutwe gwe bwati yetabimanya nti tosobola kukola biba bya different areas. The best way singa kawujju nono Kalumba ne mukama waabwe oyo Namugwanya baali badde bagamba enguudo zetuteekako obupande Wandegeya, Bwayiise, Kawempe, Maganjo. Abantu ne bamanya bwe luli. Kati president agala noise. This you would do by getting people, guides, recruited by state council for 3 months so that kati owa boda yabadde source of direction. Owa boda takyayimirira ku musaabaze. No. Why? Yetamanyi nti ataalagirira. No. Owa boda bw'omuyimiriza jesirani zaawe kubanga agamba oyagala mukwata. Kati in the transition, this transition where there is no taxi park, ne Kenya ne Nairobi talina taxi park, not wali parking, naye babala mubazi. Kakati mmwe n'emitwe gyammwe n'okusoma kwammwe abamu mu mahanga agabaga 29 kasolaba ekipande 29 ebeera kawa 29 yeegindi mu obwongo obwo temubuyina. You must recruit people ku temporary basis. Abali mu byambalo bya state council aboogera obulungi abatoogera nga Kawujjuna na Kalumba abatoogera nga Namugwanya abalagirira abantu nti Bombo Road as we do tufunye egundi emikolo mu Kampala aba traffic ne bajja ne boogera this one has been diverted, this one has been diverted, this one has been diverted. Oyinza n'okuteeka akalango ku radio nti mmwe takisi ezigenda egindi ezigenda ku Bombo Road zibeerako akapande mukateekeko nti Bombo Road. When they are coming back Bombo Road, from Bombo Road, because this was the work of the touts whom the president has eliminated, abajeo but touts, and we cannot once the president makes a decision kitegeeza time eyokumu
musaba yaweddeko time eyokumusaba eba yaweddeko. Then we must make sure that we implement the president's directive, but not as it is. You avoid the mistakes kubanga tandabi kugambako. Kakati mu kino ekintu city council would have 2 stages in the meantime 3 months zinabadde ndowooza n'amagye ge galiyingiddemu agalina discipline in the first 3 months. 1, the comers have sound condition tujijjawa sound condition tujijjawa tewaliwo legalized authority gye tugamba nti eyo kubanga basobola no before jenga wano president bwe yalagidde nti gundi you can get ebipande tebabiyola mbale yali ajjudde. So kakati emmotoka eno erina question ebyali baddekolebwa before 2 weeks nti ani authority akugamba nti emmotoka eri mu sound condition wadde tukimanyi nti emmotoka gye wagambye nti namu esobola okudevelopinga mechanical problems nga wagimaze naye ekyo kiba kitegeerekeka. The second point, who makes sure that this car erina first aid box omuli gundi sanitizers kale tukize masiki nujja nazo naye masiki omwana naddala nga tutandise ez'amasomero mu kitegeere nti abaana abo ayinza okujja nako nekabu agenda okutuuka ku stage ya moto ng'akasudde kakati ya must be driver alina okubeerawo n'oba obwereere naye nga bukuumibwa a very hygienic condition. Oyo naye alina okubeerawo. The third point gye mbagambye ti Kampala alina okubeeramu abantu abambadde oba mataawo oba biki to guide people. Motoka zeegindi zisimbawa era ekyo kyayogerwa. Yes. Ne president bwe yali ayogera yakyogera kitegeeza abantu bano kubanga ekiganyisa bano abantu abaleekaana nga bayita emmotoka musonyi okuyita okuleekaana oba bayita kati olw'obulwadde bagamba nti buli oyogere nnyo olina by'ofulumya kati abo balina kudda ku guli ogw'okugayidinga nga tayogera naye ng'agayidinga ng'ali organize kubaka nkubuulire wadde Utoda yavaawo naye abawutoda babadde bakola benda babambadde ebyawutoda babadde bakola n'abatraffic era nakati mwebali olina okufuna an organized group b'ensi yammwe mukamba buulire omusajja bamuyita Ntale yakola paaka enateete nga naye bamuliddeko ssente mu city council ti baasi zonna eziva mu western Uganda zijja kujjangawa mu Wantale enateete. Abasajja balumba president ne bamugamba nti ffe tuva mu western Uganda tetusobola kulinnya motoka 2 bajja kutubba abaana bajja kutubbirawo omugugu okuva mu baasi ninye kosita bajja kugunzibirawo neŋŋamba bamuwanga Lutaaya mu NRM. Why don't you convince the president nti ffe NRM mugutuwe ogw'omulimu mugutuwe twambadde kundi zaffe tusobole okubakuuma nga bali safe. Yes, ng'omugugu tugujja mukadde ovaawa olagawa nti nvodde nateete ono gundi mulekwa kulunyankola alumanya mene from western Uganda would come and take advantage ne baba wa sente kyabalema nabaga nti president bamugambye nti aba western abagambye basi bajja ziteeka nateete they cannot use 2 vehicles emigugu gyabwe gijja kubula. Kati gwe ekyo kyoba onoonyeza eddagala naye enkola ennungi oleme givaako kati Entale takola baasi zalemera mu Kampala gundi y'Entale takola kakati nakino president bw'aba abagobyewo kwasamira abantu malusu city council yeetaagayo omanyi kankubuulire ffenaffe ffennyini nze president yanyamba nnyo okutambula ebweru olaba abantu abo kyoba babeera ne maapu yegundi maapu singa oyingira mu motoka ya takisi e London yatandika okubalirawo kwibala kukka n'abala nti ziyingidde zino ziyingidde zino and no negotiations and he talks very less very little talina engagement naawe kuba amanyi nti kali enambo oziraba kakati ekizibu ekiriwo nti oyinza okusanga woteeri 10 nga zonna zirina erinnya limu kakati gwe fuluma nga tolina kapapula konna oba kapande kakwata ku
woteri yo bali abasajja bavuga special jamubuza nti Sheraton nti eriwa Sheraton iki which street which chi kati to walk without egundi a street ne woteri yo weri is difficult bulijjo nze kati nina abantu bangi nyumba nabo omulagira National Theatre nga tamanyi weri tajjangako mu kibuga omuntu afudde mu kyala akubonyaabonya nogamba owa border National Theatre siketa a person from the village you rather deal with 100 people in the city naye tokuzanga muntu afudde bweru wa Kampala kujja kutawana you spend a whole day okujjako nga gwomujje kuwa kakati kyembagamba kyeki nti twas it is clear to us for us abali mu kibuga nti every place gye bakubuuza ogikola ki ogimanyi naye what about the newcomers abagenda okubbibwa wadde Museveni abagobyewo abawugana naye bajja kulaba nga gwe mu Kampala omanyi nti mulimu omukazi eyeetisse omugugu omukadde mu Kampala mulimu omubbi mukazi mukulu yeetisse omugugu bwakuyimiriza ng'otambula maama wo gyali banaye twabeera ne maama wo maama oyo nabeerangako naye akyaliyo oba yafa eki naye nomwana wange muzukulu ngobaolire olowooza nina sente zintwala tebansaze ensawo mubbi the thieves are going to replace the towns unless city council brings in well dressed people anti kati abadirecting by the way nze ku lwange tebeetaagana bantu bapya bano bennyini abadde ba touts bano bennyini abadde bayita abantu mwe bandijja abantu abo ne babambaza bulungi nga bw'ogambye ate mwattu kyandiwadde n'ekifaananyi ekipya kubanga kati bwe tutandika n'otandika ng'olina abantu abo bambadde bulungi amataawo mu kifo ky'okuyita nga balagirira bulagirizi n'ali wali agamba ekintu kino kizzeemu enkola ate ennungi ate kakati kankubuulire naye nga baboogera nti balina okubaawo lwaki tebaliiwo ze sinayita mu paaka namugwanya si byaliko tebaliiyo namugwanya ali kukulemesa takisi basi ababasi be bamuleeta naye eyo diiru nfu tulina kye tuyita dedi diiru diiru ya basi eyo namugwanya emulemeredde like other previous abalagirira abantu tebabatadde mu kati tebannabateekamu ate ekyo bakyogera kawujja ali ku bukedde kawujju ne bukedde ne kalumba kuba ne mu kiwandiiko kye nasoma baalimu nti wateekwa okubaawo abalagirira abantu they want to create life very difficult for the taxis zireme namugwanya ekyo aliko ajja kuku naye baasi njagala kubuuza baasi ze baagala zisikire takisi ekirungi pulezidenti ekyo tannakikkiriza nga bw'ogambye weeziri zirinze bulizi weeziri ziriruddawa waliwo omukazi oyo ajoga ennyo ate bano bannamugwanya tebamanyi kiri ku basajja abo if it is true nti what the mafias were talking yesterday on Wednesday nti we got an additional 5 billion from no to silence me and to make sure that he gives the president very true information, then this country is doomed. Basi zajja dda naye bannamugwanya tebamanyi ziri ezagundi bwe zajja twaziraba nga zipaakinze wali bazikweseewa bakimanyi nti zirina kukola ate ekyo ne Katumba Wamala geno munne yagendayo n'agaana pulezidenti yagaana nti bo babawe sitekansi bawe biliyoni 6 nga zeetolola bwetoloozi babaga nti why don't we restore UTC ebintu byabwe tebiba economically viable. This is not business anyway. Kuba binaduka omukazi nadduka nabba nadduka wano n'akanga bano kakati bano ekibaliko nti bakawuju baalya ssente kalumba baani. Their aim is not to make life easy for the taxis. All what we are discussing now are easy and implementable. But why are they doing this? Ekisembayo n'abatakisi nabo mbane kubanga tunuulira emmere bwe mubanga mugenda kulya emmere ne bakugamba nti teeba eri eki eri wamu, you must understand nti ono talina mmere. Toyinza kukasolabanga teeba emu mukolo tegeera tebalina mmere, omugezi tambula ogenda. Teeba abalina emmere zibeera nnyingi, abalina emmere zibeera ki nnyingi. Kakati bano baba provokinga murayotinge mukole kibaasi zijje. No, what is important now nze mbagamba
nti omukazi kasaazaala omwana nga basaze musale wuzi teziddayo mumulimu bwamuwulira nga akaabira mu katanga. This is why yefa mwejaji oba nekukwatako ngobye bebi gwe netukukwata nekukwata nga bakugoba emisinde nga wabye bebi toyingirako munda wa kakati ekitegeeza bo kye balina okukola kunywerera ku mulamwa kubanga tebabagambyeko nti if taxis don't operate between now and 2 weeks from now omulimu gugabirwa basi. Why don't you be patient? All of these hurdles are intended to make you bafuna alternative. The president has already said kubanga nzijukira ne gundi pioneer nga zikyali mpya zakajja takisi bagenda ne bakola ensobi ne beediima olujjukira saba takisi bwe bakola ensobi baba insight nga bagula mayambala kakati bwe beediima mayambala tafa naye ojjukira ekibita ekifa mayambala tafa ojjukira nti bwe beediima ziri bazireeta ku luguudo nga teziriiko na nnamba kugamba kubanga already otegedde waliwo mujjawo ate omuntu ali ku luguudo yeetaaga okumugamba nti yakebereddwa. Omusajja bw'otegeera nti alina omukazi omulala bw'akonkona tomugamba nti ddayo gy'ova n'omukazi tetumulizayo gy'ava era ajja kuddayo muzzi kubanga alinayo gy'alaga. Mu Baganda omukazi bw'ajja omukuba omuyingiza mu nnyumba ate ne weesiba ttawulo n'olyoka okola pulesapusi kakati eyamuwerekedde ali mu kakomera n'amanya nti omusajja olaba wakajjuza ayina gy'alaga n'atambula n'agenda naye omukazi omukuba mbuddayo gy'ova ngaddeyo ate sigwe wamugobye kati gwe buli w'ekyankalanya oli alina olredde alina kyako. Ono mukwano gaffe bamuyitaani adumira amagye g'ebugolobyani ag'ebugolobye akuga nti yadumira amagye g'ebugolobye simuwuliddeeko nno mugundi mukwano gwange oyo ndoozi yabadde bulungi nnyo naddala mu kisiibo. Ono gundi ayogera ku leedi yawe omukubi w'essimu erinnya ndyerabidde ate Umaru tagobanga omukazi. Umaru agenda ogoba omukazi n'amugoba tonyingira mu nnyumba ekiro kaakati ng'omukazi abula ennaku ezi nga ku lwokuna Umaru agenda okuddayo eka ng'omukazi afumba wa neiba na Umaru n'abuuza wakomyewo nti ate nakomyewo nti ewo saakomyewo ndi wamulala. Umaru nanga naye abasajja b'enaalemu abalina amaanyi naawe amaanyi g'olina gonna omusajja n'atuyoga n'atwala mukazi wange naye gwe mirundi naawe n'otadde kunyamba kuleeta nnyondo kufubutula musajja kakati mufubutulire wamuggalira ebweru. Omukazi yamuggalira ebweru omukazi n'abula after 4 days yalabikira wa muliraano namugamba nti awo walisenguseewo kuba oyo mutemu nnyo kitegeeza yabadde aleeta ebizibu ewuwo. Kakati abatakisi balina tukiyita provoked. You won the war. These people were making everything possible to ensure that Namukwanya's assignment from the mafias was to ensure that the taxis are removed to allow the buses. And a lot of money, in fact, the mafias are very influential. The Bitcoin bamujjawo nti batabule Bitcoin rakalutajja kafuna kubanga ye yava watulekerere ye yesimbewo kakati ba Bitcoin yatulekera ono namugwanya kakati ne Bitcoin tajja kuyitamu katukomewo nga tumaze obubaka buno ne Bitcoin naye kakubweko katubala obubaka buno Tamale ye munanfuusi tukomawo ne ebintu bibiri ekisooka nti eddagala nerya Covenant nabagamba nti profesa yajja wano mu America naga nti agala kulaba president bagaana ne bavuma amagola nti mubbi ne bakola batya ne president olunaku lweggulo yagenze factory emanagira era mu kulanga ebirango kati ebiri ku maradio ne TV bano bebasinga okulanga ddagala lino baalikola sanitizer kadaga yali bagamba ne bamuvuma ne bakola batya why nti baali tosobola kulaba Museveni nga tubawadde $1,000 tukisobola kati bafulastretinga nga buli muntu bano no profesa bwe yajja wano babasabasika n'abaministry ne babasabasa kuba this is Ugandan ono omwana akolaga ne profesa no use Ugandan who was a PhD in chemistry omuvudde eddwaliro lino for American market president yagenzeyo okuligulawo yesterday. I fought for it as a risk taker era Katonda nyambye nendirabako ne products zaabwe. Wali ongambye nti ogenda na ku kampa ako wabufuna
Buno mazina y'ebbanga tiganuka kuwa neyanziza kona viro waliwo namunene asingawo naki yo sanitizer bagikolera wano mu Uganda ate nze sikona viro simukozesanga yaleeta obuzibu mugende mugyeyo ebirango they are the leading advertisers now kubanga nze mmala okukola ebintu omayika sanitizer okawulirira ku ngalo ng'okayiyeeko nze natunuulira kati president factory yagirambudde Matunga gyeri yes naye bano ababbi ba mafia tebagiriimu era bajagirwanyisa neeno quality chemicals bagirwanyisiza okukamala obukamazi naye yekola eddagala lya siriimu mu East ne Central ne Southern Africa era bagirwanyisa jijjamu. We have a problem here kuba media yonna bagulangule kakati nkugamba mu katabo kange kano nkugamba tinnawulidde olutalo lwolanya ne Kadaaga naye akatabo ako kalaba nti olutalo olwo naluwandikako ne mbawa n'amagezi nabawa amagezi nti bannange mukoze ensobi olanya ne Kadaaga mubalwanyisizza naye tebajja kusobola kukola bumbi mu kifo kimu kasoma olabe kakati akatabo omutwe The Invisible Force omuwandiisi Tamale Mirundi akatabo kano akawandiika dda kubanzikira twakasomako era kafuluma 2016 omutwe ogugamba nti Olanya's failed bid for speakership. The situation in Parliament deteriorated further by the election of the Speaker and the Deputy Speaker. Olanya, on the other hand, generated confidence. He used his nuclear team to undermine Kadaaga, pointing out that she could not manage the House because of the nature of its work. He made another blunder by picking only the papers of the Speaker. This meant that he was sure of victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop them from tearing themselves apart. I pointed out that allowing the two to tear themselves apart undermined their future relationship if both of them bounced back into their respective positions. I gave the example of Finance Minister Matia Kasaija, who simply intervened in the National Security Fund leadership wrangles where his head Byarugaba was fighting with his deputy Nassali. The actions demonstrated that the leadership had lost faith in Kadaaga. The NRM further allowed the continuation of negative articles about Kadaaga. Lastly, the eviction was delayed, fueling more media battles. The president came out and said that he was not supporting any of the two candidates, but clarification came on the heels of Kadaaga's statement that she had the backing of the president. The president defended his decision by saying that backing any of the two would divide the party, to avoid the mistake Moi made that torn KANU apart. But the president's clarification affected Olanya more than Kadaaga. It was Kadaaga who had claimed Museveni's support. The statement indicated that he was neutral, which undermined Olanya's team that was claiming president's support. Actually, by claiming that she had the backing of Museveni, whom she was accused to be fighting, she was provoking Museveni to declare his stand over the matter. His statement collected Kadaaga more support. The Olanya team accused Kadaaga of disloyalty when she deviated from the party position. With gloves off, the center could no longer hold. In fact, the country needs independent institutions, not rubber stamps or puppets. The reason for this is that Ugandans have developed a stronger feeling that a group of people have subversed the power of the president. Therefore, it is not Museveni, the president, who wants rubber stamp state institutions, but this underjoined government that is operating within. It is interesting that Olanya did not learn from the eviction of the Chief Justice. Okay. It's interesting that Olanya did not learn from the election of the Chief Justice, where Deputy Justice, who had been acting in capacity, lost to Katurebe because Kavuma was a loyalist. The Kadaaga team made another good strategy.
They changed the NRM election rules without the party leadership realizing Kadaga's woes were blamed on her independence. In order to demonstrate this, opposition MPs and civil society moved in, and each candidate, including Olanya, who was sure of NRM's members, solicited support from the opposition, making the NRM numerical strength irrelevant. This is why people like Cecilio Gwal, Maria Matembe, and the opposition figures joined the battle. Museveni is known to respect public opinion. This is why Olanya lost to Kadaga. In my book, Understanding Mafia Politics, published in 2012, I pointed out that the executive had lost to Parliament as far as people's perception is concerned. I observed that Parliament had surpassed the power of the executive. It is Parliament in the driving seat of public affairs. It was Parliament that was censuring corrupt government officials, including powerful ministers. Parliament could handle people perceived to be so close to the president, like in the oil debate that shook the government. It is Parliament that seeks accountability from government and questioning human rights record. Parliament even handles wrangles in markets where the responsible ministers or local authorities have failed. Such issues under normal circumstances should not be under its responsibility because parliamentary role does not go beyond the legislation. However, as a political institution, it must be opportunistic, which has earned it high public ratings. In this same book, I pointed out that an LOC chairperson who believes in mob justice is always more popular than the one who believes in the law. It is blind loyalty to the executive that had undermined Edward II's power as Speaker. This taught Kadaga a big lesson and elevated her from the attitude of her former boss. Thirdly, the handling of the rebel MPs and the Kadaga more support when she rejected the party resolution to get them out of Parliament. The party position was that once a member is stripped of party membership, they lose the parliamentary seats. Kadaga, who is a member of the executive committee, supported the two roles. She did not oppose the resolution, but refused to implement it as a speaker. The rebel MPs earned public trust and their popularity soared. They were seen as the voice of reason in the party, which was being threatened by an internal dictatorship. Kadaga created a chamber in Parliament to accommodate them. Her decision was upheld by the Supreme Court, and the rebel MPs retained their parliamentary seats. Interestingly, they were all re-elected to Parliament in subsequent elections. The party allowed them back into its ranks, and the party constitution is still intact. This means that they owe the party leadership an apology, and of recent, the Speaker Rebecca Kadaga found herself in a similar position. That is why they like her. Kadaga was exonerated. Nyongereyo? Kakati mbagamba nti olutalo bano kyebakola obubi. Abantu bano mbagamba nti abawesitaana mbasitaadinze bajja kgenda nnyo mu ggulu. Abawesitaana tebafaanana Baganda, tebalina kye tuyita embiibi oba enge. Abawesitaana bwe bakola ebintu baga nti byangu. People forget, people can move. Tikine ensonga bwe mala okubba ssente zinga nziruka ng'embwa bakanyuka kasasiro ye talina abaana talina tikine ensonga. Ffe mu Baganda kirina ensonga tomala kujjonoona n'oga nti ojja kudduka. Bwe mbatunulya abantu bano nti abo bantu mwebaze baagamba ajje tukole nolinjo benyondo nkuttirewo kano katukundi kati ajja mu new vision nolinjo benyondo nkuttire mu new vision. Kuba bw'obatunuulira balina approach eri simple. This morning somebody rang me nti a former PPS Mole wants to talk to you. Nimugande
of all the time she was in the State House, why didn't she find time to talk to me? Bo balowooza oba mane oba kyova olaba nti batusanga okutta layisi kubanga you were talking about a situation ku muntu gw'otategeera. The things went there. No. You killed my political future. Tuyinza okubaganira mu office oba okubaganira mu lifuti. Kakati bano bakolera Kadaga campaign mbi nnyo. What is eating up Kadaga? Kadaga ne bamukolanga ezzike. Kadaga cannot manage the tennis parliament. This is the same Kadaga who powers back. Kati bo balowooza nti obujozi bwabwe ne bibaamukola yabyerabira. Abaganda baga nti kyerabira mugambi naye omugambi watakyerabira. No, ebintu ebyo bye mukozesa mbu tekiina ensonga. Some 12 zikiina ensonga. They cannot forgive you. There are certain things which are not forgivable. Nekwata kwasinga zewange nenkuyolerawo. Kakati Kadaga yakubwa nnyo. Nempandika mu katabo muno. Why don't you reconcile the two? Kubanga time ejja kutuuka bonna baddeeyo. Why don't you kuba Mafia ne Museveni banjawulo. Mafia yali eyagala kuwamba parliament nakati eyagala ogiwa. Naye bajja kuyoolako Mafia bajja kukwatako omwe. Bajje bali mukuba wano banne bajja kuduka. Banne bajja kunywezako omu wano. Omu bwati omu. Naye enkuba gye bali kubamu obukyayi abantu bwe bakyaye Mafia. Akakasajja kagambye but Museveni is wrong on border borders. A border rider, Nagula border rider can move from Mukono. And Mirund is citing people against us. Mukomio Kuba no kujoga band. Mukama Mudeyo Mubushuma. Nekati muri abariro kuchinduka. Gundi otafiri yanganti bado babayita abariro kuchinduka. Embuto zimala kwabika buli wamu bebaliwo muri feri bebaliyo ku kisaawe bebaliyo buli wamu wonna bebaliyo babbe enjovu ne babbe embuzi ne babba n'emmese bonna bebamu ka gurupu kali bwe kati. Kakati Kadaga yakubwa nnyo. Olanya n'akimanyi nampapula zaaki. Kadaga cannot manage the tennis parliament. Kati as we speak today, both of them are working together. Nembaga nti abaana Mate Yakasayija yalabye Nasali ne gundi nga bali bayomba. She went never pretender. You see, this government doesn't know the politics of pretense. Nti tubikako fa Abaganda tubita kubikako. Nosanga nga Nazala wagamba gundi mukazi wo akuga va ku muwala wange gwe genda mbamala yabo omwana wange muleke wano. The woman believes in my mother tayagala kukusinga nsi. No. But as a woman, you are going through those problems. Yaba amanyi nti ono bazzukulu bange bw'anoba bajja kuyisibwa bubi. Kakati ye abeera taafu kuki ku mutabani we naye abaana bazaalayo tabaagala. So politics w'abawestaana bangu nnyo bakusonyiwa. Balowooza nti sente zikola bw'ojooga omuntu n'omufukira omusulo oddamu n'omuwa sente n'ajja. This is why a PPA, former PPS who never had the time to think about me, now says he wants to talk to me. This is why these people are saying we can draft a document into a post yakoze ne tujimutwalira jangu benku tiene motoka ya mwenjoche. Kati bate bayina nti kyali tekikyasoboka. Kadaga ndi Olanya to work together. But eventually, as usual, Olanya bamusuula on the way. Kakati Olanya bamusuula on the way. Tebamujja Bamafia bamulimba ntusha ekifo jja kifuna. Ekifo jja kifuna ekiwa speaker. Nebesha Kadaga mutwabuzi. Kakati today, what prompted Olanya? Nti baatuola mu parliament ne bamuwugirako gye sente yazizizaayo as opposed to parliamentary decision. Kubanga omulamuzi yagaa nti ziddeyo wana bagamba nti abalamuzi basala cases ez'amancoolo kubanga parliament yabagana obba gye baagala. Kati parliament yabawadde naye ate Kadaga yabateze. You cannot give a judge that money under this condition of coronavirus when doctors are dying without equipment. Ne bwe naalibadde anti yabawadde future, those are future benefits. Si za leero.
n'olaba ono omukazi yabadde yeetaaga okuleetawo nga talinyibwa onookyenyi. A doctor has died. How do you go there? Did you take boxes of gloves? Bino bye tulaba ebyamajolobero yagenze nabyo. Did you talk to the bereaved family? Yayogedde nabo. Did this woman, the Minister of Health, talk to family y'omusajja oyo doctor? Learn public relations, learn from Museveni. Bangambye abaana babe bangamba nti abaana ba dokita ono gwe mutendeeza celebrated gundi ono eyafa Ebola. They had to leave the medical school because they lacked the money. Who eats this money? Because if the president hears over public netegeera nti abantu abo temubayamba. Nze mu myaka 14 gye nakola ne president saamulabako nga kamuka bbuli y'omuntu oba weeruweeru oba waawa n'agenda ku kabbuli ne bakuba amasasi nga gyali. His speech, if you repeat it, you replay it, I will create ono musajja yayambalanga yadoninganga ebyenaali emuyani yafa ono gwe batta Abiriga. We shall have Abiriga memorial wound. We shall have this. Does the president know? Oba abaana ba Abiriga basoma oba tebasoma? How many times has Abiriga's family visited the president in the State House? Amanyi nti mu recent kisiibo baasiibye ne basiibulukuka. The last time I just heard about this family had gone to the area MP Kasule for assistance. They also went to Kada to look for assistance. What happens? I don't expect the president to be in after all of these affairs, but there must be a person. Lwaki bo omuceere bagule naye waffe bajja bakuba ne motoka abazungu yose zonna bazikumeko omuliro temusobola kukolera campaign kufa kwange. Kakati njagala kumanya ebyani alina obigoberera. There must be people. We want to know. Bweba office kibwaba muntu ki bweba kitongole ki. Era njagala mukulu wange yaŋŋambye nti yogwo omuzannyo yakulaba nze nali mwana muto. Yaŋŋambye nti genda bugamba gundi ono siyasa baddemu bazannyo omuzannyo gwa bantu bange nti ojja kulaba mukama w'ekizibu kyalina nti omuzannyo ogwo baguzannya mu myaka gya 80 bantu bange nti omusajja mukazi we yamugambanga nti naye gundi lwaki tomugoba nti kitaffe bwe yafa bwe yatulabirira gundi akoze kino lwaki tomugoba nti ate munnange sengo ye yatukuza yange nti genda olonye siyasa azannyo omuzannyo ogwo bantu bange pulezidenti ajja kutegeera kye bamukola. Siyasa mbadde sinnamulaba nti ogwo omuzannyo gwaliwo nnyo mu kinaana bantu bange. Kakati nkugamba nti failure to have public relations and failure to recognize that the people are humans who cannot be humiliated and compensated with jobs and money bo bano bagenda babikola. Nti today what looked like a simple matter has been has helped Orania to explode. Why? If Parliament passed something that annoyed the Deputy Speaker Orania, and it is now part of the Hansard, which he does not want to be part of Hansard in the future. In future. As Deputy Speaker, he deviated from a resolution by Parliament. How does he do it? The easiest way would be to sit in Parliament, to chair Parliament as a Speaker, n'alagira orders to kita expand nti nze at one time the post of advisor will be expanded from my records. Naye nagamba I will not embarrass the president. Ye ekikola mu good faith ti ono mwana bajja mutyano kamufunire kaali ate tumwebaze n'agamba yali mufu tumwebaze yali mufu benyondo bamwewu anti olanye kyamukozesezza kino ebyo byonna kuba ne speaker yamuwandiikira n'agaana. Yes, ati kyenkubuulira nti olanya ekyavuddemu kwe kukola nga Tamale mirundi n'alumba anti bwe kye bakoze ekibi ye yalumbye bubi nti olanya baali badde balina shikedo
nti bw'okola Monday up to Friday nange nkola week edda naye bagirina anti tebagirina. Why? It is not clear whether a deputy speaker is a speaker. They are not two, they are not equal. Element eyo nadde njibuuza bano batabani balooya nti bwendaba political science kindabikira nti deputy speaker ne deputy president bifaanagana, nti president mu constitution tebamuwaamu na mirimu gy'alina kuwa oli ono assistant we yamutuma gy'ayagala ne bwamutuuzaawo olunaku lulamu. This is why second is the best model. Kakati olanya nga temunagenda kulwanagana, are you two speakers? Kuba kakati olanya yatomedde nnyo, olanya yafuuse ne MP asobole okwogera nga MP owaawa. Kakati watoddayo ku bwa sipiika naye kyeyabadde ayagala yakifunye, atoddayo ku bwa sipiika yakifunye, anti ng'ono era yatudde yakifunye kuba yamugamba akijjeko n'agaana. Kaakati yagenzeeyo ne bakijjako olwamutunuddeko bw'ati era ky'obulaba yamuyise ku mpola ne badda eri n'akomawo n'atuula n'alagira nti nkijjeeko. Obujosi bwe baali bandeetako abaana abo bakitegedde ti omusajja yali ajja tutta ne bakama baabwe babaga avoidira ne mulifuti tuttiŋŋaniramu ne mulifuti no reconciliation teriyo ku nsi muka buli ne muggulu obujosi bwammwe eno nabagamba compgundlos gye mwajja 5 biliyoni zammwe muzijje nakasiro muzijje luddawa si biriimu ebyo mwayonoona omulimu gwange mwayonoona ki ekyo ne pulezidenti yakibagamba. Ezo sente zammwe gye mwazijje 5 biliyoni ezo mujja zizaayo siziragalirako ddala. Simanyi twajje nakasero netujja ewaani netujja nti lwapusi nadwafutinga mukireete mbattireyo. Kaakati ekyo kibategeeze mu future. Humanities are humanities. Bwe baalitegedde nti olanya bamusudde tebali mu parliament, give him another job. Naye tuyinsa okujoganga abantu nga mulowooza tekirina ensonga mu tribes endala kirina ensonga. Muleke kujoganga abantu nga mwekwese mu kyetekirina ensonga mu tribes endala kirina ensonga. Tomala kunjoga kumpita mulalu tomukubya mu mawulire tokaza ekimbwa Tamale nawulira nti ne Right Honorable Speaker Kadaga sente yazizaayo lwakuba yaziyisa yazizaayo ku district ye Kamuli. Kakati omulamuzi yagamba kakati eyayimirira kati yayimirira eyayimirira Tamale kati yayimirira mu parliament okunenya olanya okuzaayo sente ate nga ne Kadaga yazizaayo kijawulo ki oda y'omulamuzi yalimu ebintu tebakulimba yabagamba Tamale tebakulimba omulamuzi oda ye byombi byalimu Tamale uliriza omulamuzi oda ye yalimu ebintu bibiri bazizzeeyo eno oba bazizze ku district. Omulamuzi oda ye yayogera bibiri yagamba muzizzeeyo eno oba muzizze ku district task force yabagamba ebibiri era bakozeeko ekimu muki sinamanya bameka abazaayo naye kati twogera ku order zino ekikumi kye banaalya tekinnabeerako order ya mulamuzi. Order y'omulamuzi yaliko ebintu bibiri yabalagira either ku district oba wa kakati ono omwana abadde yakolera bibye mumujeemu mutote mu revenue. What I hear these people which are talking about kati gwe bawadde okuwulira revenue ate bajjeeyo waaki appointing authority waliwo yalabye nga wayagala abadde yekolera bibye naye mmwe bwe mulinziramu mmwe omwajja kutta munne omwalitta munne katuve wano nga tonnatta muntu Tamale oyo omwana mumuviire obudde butuweddeko katukome wano oyo omwana document
osayininge embonsayininge okay webale kutuuliriza njagala kwebaza munnange Tamale Mirundi olw'okubeera tutambudde naye ate document eyo ne billion za 10 etano gye mwazigenze sizimanyi mbabanja 10 nga mumuzirese ezenna kasero simanyi neza weru nawe gye mwazije 5 billion waliwo omusajja mukadde ali ni president ku Busegerebwa niba amala okugenda Museveni naddayo mu bamu naye lwaki tokkiriza sente nange nontemerako kontemera obwavu nga bunnumye baleese zoom ngenda okukubira wa zoom ne baleeta n'omusajja baleese omuvuka bamuyita Katashamba omusajja oli namugamba nti that name sounds like a warrior. You are a warrior in our culture. I have introduced this man to be in charge of your ICT. Ngambala bagwe. Ngenda bakubira abasajja bano. Be bali mukutta abantu mu malwaliro, be bakukutanga mu Pakistan, be bakukutanga n'Abachina, be bamu bese mu group. Okay, nja kukuba abasajja mu ngenda bakuba set photos ne president yewe. Wano wetukomye. Wabeera naye eri. Tamale tambula bulungi era sula bulungi atakumira mpeera kukuuma enze Innocent eri ya banda.